Kakati nno ekigudde Mengo ogenda kwewuunya. Charles Peter Mayiga ono nga ye Katikkiro ebigambo byongedde okumwonoonekera. Twakava mu mwanyi bwe tuti kakati ono gaakaba gaakomba. Kyokka mu ngeri y'emu omukyala Winnie Byanyima mukyala Besigye ono naye agudde ku kyokya. Jjukira nti ono ye yasooka okusaasaanya amawulire nga Besigye mbu yali akwatiddwa mu ggwanga ery'e Kenya, era ono ye yasooka okutambuza akabadi. Kaakati nno ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera, era mwenna mujjukira n'omusajja oli eyakuba omuntu amasasi agaamutyewo era amanyiddwa nga Kanyamunyu. Kaakati ono nga kazini we. Ebigambo bizuukidde, byonna bizuukuse. Kaakati Eke Master ebigambo bye bino. Sooka oli akatambi kano nga Mayiga yeewaana ebiseera biri, ate kakati tusimbule omulundi gumu. Adam. Katikkiro muntu munene. What are you saying? What are you saying? Katikkiro muntu munene. What is he saying? Agoge mazima. A few moments later. Katikkiro ye mukopi. Agambye ki? Katikkiro ye mukopi. Kawedde mudda. Afaanana ne Museveni, afaanana ne Queen, afaanana ne Biden. Bamutuma butumi. Katonda wange. Naye Mayiga. Genda ogambe. Ti abataka b'e Buganda baagambye ekyo. Naye abaddemu. N'olwekyo temulowooza nti namala akozesa bigambo. Katuli ki yabonaabona nnyo. Mayiga mubbi, Mayiga mufere. Era afudde n'obufere. Okiwulidde ekintu ekyo. Nze Eke Master mukwano gwange mpuliriza emabega w'omuzindaalo. Twamaze dde okubeera nga tuteerera n'omulongooso mu Luutansozi Kafulu mu mbeera nga ezibuwadde ng'ekalubye ng'obudde bugayegaye, era ennamba gy'olaba ku screen gwe gy'oba okoonako ku WhatsApp oba ku direct call ne bw'oba oli Bulaaya ekigambo kijja kubeera nga kiggwa. Kaakati mukwano gwange mpuliriza tusimbudde nga vidiyo sooka ogiwe ekigalo olwo owulire ebigambo ebyogome, ebigambo tutokote, byonna byonna bigenda kubeera nga biggwayo olunaku olwaliro. Kaakati omukyalo ono amanyiddwa nga Winnie Byanyima ye mukyala wa Dr. Kanukiza Besigye, era ng'ono yamala dde okubeera nga agonnomolwako ogufu mu mawanga ag'e Bulaaya, era kakati ono yafuuka international. Wabula ono mu politics w'eggwanga Uganda amawulire gafulumye nti y'omu ate kubakolera mwami Museveni, era kigamba nti n'omulimu guno gwe yafuna eyo e Bulaaya omukwano gwange mpuliriza mbu yalijja no Museveni eyagusayininga ono amuteerako akabega. Kyokka nga ate bbaawe Dr. Kanukiza Besigye mu ggwanga erya Uganda ono ye alaga nti ate takolagana na mwami Museveni, era mbu bali kabwanango. Kyokka mukyala we ate mwami Museveni yamufunira emirimu. Kakati n'akabadi kajje Kanukiza Besigye okubeera nga kaabaddewo bwina afulumye ng'alaga nti kano kabadi super, era ogenda kubeera ng'oyongera okubeera ng'okategeera wadde nga ne mu vidiyo yaffe ewedde nze ne nkakunyonnyolako. Kaakati nno omukyalo ono y'omu ku babadde ensonga. Kaakati nno bino byonna bigenze okugenda mu maaso ng'omusajja amanyiddwa nga Owino Babu oba Babu Owino, mwenna mumanyi ono omusajja MP wa ggwanga lya Kenya. Buli ekiggwawo mu gavumenti ya mwami Museveni nga kinyigiriza omuntu ali ku ludda ovuganya gavumenti, ono yasooka okubeera ng'akipostingako, yasooka okubeera ng'akyogerako. Wabula ekya Dr. Kanukiza Besigye ono teyakyogeddeko yadde okukikoonako yadde okukisiinyaako. Kaakati nno ensi ne yeewuunya lwaki biri bwe biti. Kakati bengo bitadde ku mabbali. Omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda amaze n'agwa ku kyokya, era ng'ono waliwo bwina afulumye amaze okubeera ng'akakasa ensi eno nti omusajja mubbi. Wuliriza nnyo ebigambo bino nti omusajja mufere. Twawulira ng'omusajja omugenze kati ayali amanyiddwa nga Tamale Mirundi Senior yavango n'agamba nti Mayiga mufere, Mayiga mufere, Mayiga mufere. Kaakati nno omusajja omulala wuuno atandise bupya n'agamba ayina bwino yenna akakasa ensi n'okulaga nti nno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga musajja mufere awedde emirimu. Kaakati nno ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka, era Mayiga avudde mu bigambo bye n'abeera ng'ayambalidde omusajja ono. Kyokka mu mbeera y'emu nga tugenda mu maaso n'okulwanagana n'ensolima ezajja mu NUP zino nga zajjira ku bwa MP n'ebifo ebirala ng'obwa kansala LC5 n'ebifo ebirala. Kaakati nno n'abalala batandise okubeera nga beesoma nga bavuddeyo butereevu ne bakakasa nti ffe tubadde ba NRM, naye kaakati tusaze ddiyo tuyingidde mu NUP tubadde tugenda kwesimbawo nga ba NRM, naye tugamba nti nedda tugenda kudda ku nuupu twesimbewo nga ba nuupu, era nga bano bakakasiza nti babadde ba NRM lukulwe okumala ebbanga. Njagala otunuulira omusajja ono oli ebigambo bino
ebyomusajja ono asaze eddiiro abadde wa NRM ng'agamba kati wa Nuupu lukulwe era ng'ono alina ebigambo bye yayongerezaako ng'ebigambo bino biri ku Mwami Museveni ne famire ye kw'ossa abantu abo abamwetoolodde mbu ebimuviiddeko okusala eddiiro yegatte ku NUP. Kaakati nno nga sinakutuusa wa musajja oyo vidiyo giwe ekigalo osooka oli ebyawini byanyima ampuliriza abantu bano si balungi. Abantu bano baasirika dda nga bannayuganda bawambibwa, bannayuganda battibwa, naye mbu bwe batuuse Kabadi akabbaawe wulira ebigambo ggwe. Kansubire muli bulungi. Ntadde yaawo Owini Byanyima ne tweet gye yakoze ng'alaga nti bawe yabuze bamuwambye ne nteekayo naawo Dr. Kizza Besigye abamutadde mu kooti masho. Njagala video yange eno mugintambulize etuuke ku Wini Byanyima. Wini Byanyima lekeraawo twasamira, lekeraawo tumanyiira. Abantu bangi bakwatibwa, abantu bangi battibwa, abantu bangi batuusiddwako ebikolobero bingi ng'olina eddoboozi lye tusinga okwagala ku international level osirise kitegeera. Twasembayo okulaba wano ng'ozze okujja omutemu mu kkomera ng'ozze ku kanyamunyu oba kaziniwo kati oli ntwasamira mbu Besigye bamuwambye tukubanya amabeere mu kyoto bannaye mutemu ate ebiseera ebimu temutwasamira musirikeeko. Olina omulimo oli delegate Museveni ye yakusayiningirako okitegeera. Olw'okuba olaba bbaawo takyalina feemu abantu bamudespise ng'ali awo kati ojje twasamira munaffe tukubuukire. Baba weeriko okuwamba Besigye kibi era tukivumirira naye ate gwazze omuwolereza nti omwagala twayagala dde eddoboozi lyo ne litubula. Abantu abaana battibwa, abaana bamenyeddwa, abaana bagenze mu kooti masho wavaayo dino standinga nabo wajja ku mutemu gwolabe asse n'omwana amukubisiza emmundu etaliiyo mateeka bwe wajja sembayo okulabikako kati okomyewo banja bbaawo otumanyiira nnyini situko ogende omanye abamu banja gye bali totwasamira tojja ku Twitter kutwasamira kitegeera. Museveni asobola okukwata Besigye wonna wamwagalira abeera kasangati. Lwaki amulinda agenze Kenya? Munoonyeza amawulire mu ggwanga gabuze mwagala gakolera ku international level. Ffe togenda tumanyiira Wini Byanyima toddamu nakutegeera mbojja kwasama bannayuganda tukuddemu oba tubeere sayidi yo. Gw'omu ku bantu abatufuzizza obubi. Gw'omu wali embalala ng'oli MOP ng'era olaga mbu Museveni mubi bukya wafuna omulimo ku international level toddangamu wadde okuvaamu ekigambo. Toddangamu. Gwe wagenda mu kalulu ng'oli wa opposition ne Museveni n'akuwagira. N'atawagira ngoma nyime yali wa movement kati ate otwasamira kyogamba tolina namba ya Museveni lwaki tokubira ye nojjo otuwoganire munaffe otusikantation yaffe awo wozze Wini Byanyima otwavaawo dda mwali mu 2000 wali mu 9 awo mwatumanyiiranga mwatufuulanga ab'ekisiru baaba kati awo bambi mukubye kafu Besigye oba musibe emyaka 10 mumwesibire nze ndabanga mwa abali mu ddi mumwesibire abantu bwe balaja na wano political prisoners mwatwala abaana Kenya ne babakwata be bakutte nno nga bali mu kooti ate nga baseka batadde mu kooti masho bali mu kuseka ne Besigye yabadde mu kooti masho nga afanseko tugambe ffe tubeere ku saidi yammwe baba ebyo mukutte bifu kye mulina okukola mpozi mwette naye ebyo byogamba mbu tugenda kubaawo tugambe mbu Wini agambye bawambye Besigye bakamukwata emirundi egisukka omuntu yenna ku nsi bamukwata ne bamuta twamumanyiira kati fojjo tugambe mu Besigye bamukutte omanyi emirundi gye twalwanira Besigye nga bamukutte awo level twagivaako kitegeera Besigye baba bamukwate mumanyi namba z'abo abakutte Besigye lwaki temuzikubako mutwasamira gwe Wini Byanyima toddamu okugyayo ekigambo ku Twitter oyogera ku politics wa Uganda
kuba gwoli omu kubatufugisiza okuba wafuna international level tugamba ye omukazi ow'amaanyi amwogeza ow'olukale afunye omulimo ogw'amaanyi kaakube Museveni wasirika obeera neyo nekitabani kyokutambula kukola ki kati ate ovuddeyo otulaajanira mbu tutaase baawo bamusibe kibi omusiba ng'abalala bwe babasiba naye gwazo muwolereza atukuyinako ekkonda lingi nnyo ku mutima gw'otuluma kuba batubuzaabuza nnyo wayogeranga ne tugamba Hawini Byanyima ayogedde nga ku leediyo mwe musinga okwogera wafuna eddaala gye tugamba nti wandiyogeddeko ebibi gavumenti byekoze Uganda wasirika kati otumanyira mbu bawange bamuwambye Kenya yayiseewo nga agenda lwaki tebamukutte nga tannagenda ne bamulinda Kenya mulekerawo tumanyiira kitegeera mulekerawo ate okufufuula abadongo ennyo ate tetuli badongo kitegeera tetuli badongo munoonyeeyo abalala bemumanyiira bemubamugamba ebyo naye ffe bannayuganda oba bamuteeka mu kooti yaawa kyetuli sure ajja kuvaayo kuba muli wamu nabo mulya nabo kitegeera era bajja mmuta naye ye tetugenda mumukayanirako tetukyekalakaasa ku ye newe mumukuba twamubawa muntu wammwe mumukube naye tetugenda bagambako ffe tubalindidde ku muntu ogwo mubeere bulungi kaakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira ebigambo omaze okubeera ng'obitegeera n'okwongera okubeera ng'obikakasa nti abalina obwongo abalengerera ewala bamaze dde okukakasa nti kano kabadde akawedde emirimu kaakati n'omukyala Winnie Byanyima era naye yennyini y'omu ku abo abazannya obubadi abaze bazanyira ku bannayuganda obulumi bw'abannayuganda omusayi gw'abannayuganda okuyiika era ng'ono nkugambye nti alina kazini we era amanyiddwa nga Kanyamunyu ono yakuba omuntu amasasi n'amuttirawo oluvannyuma lw'ebyagambibwa mbu omusajja yakolobola emmotoka y'omusajja ono Kanyamunyu kaakati mbu bw'okugikolobola bwe yavaayo Kanyamunyu n'amubuuza okolobodde yaaki kati omusajja mu kwewuzaako Kanyamunyu esika simmundu n'amukuba amasasi omusajja n'amala n'afa kaakati nno yatwalibwa e Luzira kyokka ekikwasa ennaku oba ekyewuunyisa Winnie Byanyima ono yava mu mawanga gy'ali aga Bulaaya n'ajja neeyimirira omusajja ono eyatta omuntu butereevu ng'ensi yonna eraba emisana omusajja ne bamuyimbula ne bamuta n'ava mu kkomera era nga wenjogerera ono alya butaala kaakati nno y'omu yavuddeyo nti free my husband nga kino kiraga nti abantu abamukwatako abamuli okumpi ab'oluganda lwe bo abafaako nnyo era be bantu ku bantu bannayuganda entoko abazze nga bakubwa amasasi agabasse abazze nga bawambibwa mu zidroni enkya n'eggulu abazze nga babuzibwawo abazze nga batulugunyizibwa ono tavangawo yadde okuwandika ka full stop ku bantu abo wabula alabiseeko ng'ali kazini we eyatta omuntu ng'amweyimirira era ono alabiseeko ku Besigye nga bazannya akabade nga yeefuula akwatiddwa kati bino ng'omaze okubeera ng'obiteeka ku mabbali kyokka ebyagenze mu maaso kwaliyo ne sikaati wali ensambya mu ddwaliro bino nga birimu okubba essimu nga birimu n'okutta omuntu mulamba okuba abasawo n'okuba abasecurity guards abakuuma ensambya kaakati no bamaze odda okubeera ng'abantu babitaputa bulala nti omusajja ono yabipulaaninga ne gavumenti era mwenna mukimanyi nti Alien Skin abadde akolera gavumenti butereevu nnyo era ng'akumibwa amagye gennyini ate amagye agatulugunya bannayuganda obwereere kaakati nno ebyagenze mu maaso njagala osooka obiwulyeko byongera okubikkaanya n'okubitereegeera nga bakubidde ttooki lwaki byabaddewo era bino babiyingizzaamu n'amadiini abakatuliki lwaki bino byonna byabadde ku ddwaliro ly'ensambya ery'abakatuliki nga pulezidenti waffe bw'aba akubiddwa oba n'afuna obuzibu gy'atwalibwa aba NUP bonna gye batwalibwa kaakati nno sooka oli ebigambo bino ojja kakasa omusajja ono nti alina obwongo banaye Museveni ali mu kulwanagana n'abakatuliki ali mu kulwanagana na Catholic Church basse omuntu ne bamutwala mu ddwaliro ly'ensambya jukira president bw'afuna obuzibu gy'addukira ensambya hospital osegedde eryo eddwaliro libadde lirina reputation ennungi ennyo naye bagenda balisaasaanyako amawulire nti abantu bagendayo balamu ne bafa bali mu kulikuba liteeka wansi ekyo ky'oba omanya
eyo institution y'amaanyi nnyo ezo saga z'olaba ziriyo ziri planned by the state ne byolaba bakola bye bakola ebyo biri planned by the state. Simanyi gundi tumusibye, simanyi ono yakoze kiki, simanyi yakoze biki. Target dwaliro lye batagetinze nkubuulira. Kaakati nno nakutegeezezzaako naye nkugamba 2021 ensolima nnyingi ezayingira NUP nga zeefudde eziri ku ludda lwa bannayuganda abanyigirizibwa, era zino President Yakulenseeta Mitembo yaziteerayo akabega n'azisabira akalulu mu bannayuganda bwe batyo ne bazikiriza okubeera nga zeesimbawo ku kadi ya NUP era ne ziwangula. Kaakati no baatuka mu paaliyamenti bano bangi beefuula abaali bazze okuweereza abantu ne basala kuweereza mbuto zaabwe ne General Museveni, era nga ne kkala zaabwe entuufu twama ne tuziraba ne tubategeera nti zino zaali nsolima. Kaakati nno abantu be bamwe essaawa zino tutandise okulaba abantu abasala eddiiro ne basala ekkereje. Kakati omusajja ono agamba nti asitudde enguguuye ajeese ku NUP, oba mwagala oba temwagala. Ono agambye nti NRM kikafuuwe agivuddemu taligiddira, mbu bamutulugunyizza nnyo, bamukubye emiggo. Kyokka nga bannayuganda bangi abazze nga batulugunyizibwa, abazze nga bakubwa, ku ssaabo abazze nga battibwa. Abantu bano tebavangayo kwogera yadde okupostinga ku bantu waabwe yadde okukola akavidiyo akabibibi ku nsonga ng'ezo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Wabula bano balaga nti bo nga bo bwe kibakwatako olwo kibanyigiriza. Era omusajja ono agamba abadde alina gy'agenda okwesimbawo mu bitundu byeyo ampuliza nga bw'ogenda okuwulira. Kaakati ono agambye takyesimbyewo na ku kadi ya NRM, asazeewo kwegatta ku NUP ampuliriza yeesimbewo. Wabula njagala okimanyi nti akalulu 2026 era nga wenyogerera tetukyaweza myaka 2 miramba ng'akalulu kano tekannatuuka. Lwaki ssaawa zino, lwaki omuntu ono ng'ono avayo ssaawa zino okutugamba ebigambo nga bino n'okwegatta ku NUP ate nga alina ekigenderwa eky'okwesimbawo? Njagala olira omusajja ono ombuulire mu komenti yandibanga mutuufu by'ayogera oba y'omu ku bantu abandi banga basindikiddwa okufuna favor n'okwegatta ku bannayuganda ate olwo banaaba amaze okubeera nga wangula akalulu addeyo eri naye afuuke ensolima. Wabula nga sinamu kutwala mu butereevu, njagala okimanyi nti omulongoose omuluutansozi omusajja ono wa nkizo nnyo mu bantu bonna abaali bajjanjabye, abaali bawonyezza bannayuganda, abaali bamenyeemenye ebizibu. Omusajja mwettanire, ennamba eyo gy'olaba njikuteerawo buli lunaku olukya ku nsi kuno osobole okubeera nga towubwa bw'oba n'ebikulemeredde. Batukunya abantu bakuba bantu tubakwatako NUP ebintu byange byonna mbireese njegese nayo sigenda kuvaamu badde njagala kwesimba kazo constituency sazaamu genda kwesimba walala kubanga nzeire ne baganda be ekintu bo bakola kibagala bakuba bubagala kubanga talina bakwatako, talina abakwata ku mukono leka kubanga bagala ekibagala kukola bakikola, bagala kutta bakutta. So igase ku NUP, igase ku Kyagulanyi kuva leero mpaka munsifa. Katobo bokutte bukisebo buno kano ka PRU kano ka UPDF naye buno sigenda kuddamu kubwambala. kakati ovudde mu magye nagava mudda wagavamu oli retired? Yes. Okay. But I was putting on these things because those symbols, because of the institution. So my decision before really NUP NAPU was my next decision, but I was just said, should I join PRU or should I join this? But because of that slap,
because of that intimidation, because of that impunity. In fact, impunity not coming from the society. It's coming from the real family. That they are intimidating people, slapping people. Because for them they are untouchable. That has made me to decide to join APC. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatukakasa n'atugamba omuntu yenna bw'abanga tayagala nkyukakyuka nga tali ku saidi y'Abannayuganda enyigirizibwa era ng'ono y'omu ku bali mu banyigiriza abantu olunaku ne lukya n'asala eddiiro n'ayeegatta ku nkyukakyuka era n'eyeegatta ku maanyi g'abantu era n'eyeegatta ku banyigirizibwa twanjuluzanga emikono gyaffe gyombi n'engalo zaffe 5 oba 10 omuntu ono tumwaniriza kaakati njagala ombuulire omusajja ono kitwetaagisa okwanjuluza emikono gyaffe okubeera nga tumwaniriza lwaki abantu nga bano bavayo mu kaseera bwe kati ak'okubeera nga akalulu kengedde olwo ne batujjukira wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mu ntandikwa nnakunnyonnyodde nebwa nti omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga ebigambo birungi si birungi ku sayidi ye kubanga bwino yamaze dde okubeera nga afuluma n'akakasa nti omusajja ono mubbi omusajja ono mufere omusajja mbu mulyake kakati ebigambo bino eyabyogedde ne gwe yabyogeddeko abasajja bombi balooya era Katikkiro Mayiga ng'ayita mu bannamateeka be agambye nti omusajja ono kaluwere nnembe bagende mu kkooti wabula nga bino byonna yandibanga nako kabadi olw'ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kubanga bano bombi ate bakolera General Museveni omusajja ono ayavudde n'ayogera ebigambo akolera General Museveni butereevu nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba kyokka nga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga Abannayuganda bagamba nti yavadda ku mulamwa ogw'okuweereza abantu ba Buganda kaakati mbu ono n'afuuka RDC owa Mwami Museveni mwenna mujjukira ebigambo Frank Gashumba bye yayogera owa LPLU naga nti Mwami Mayiga musajja RDC wa Mwami Museveni era buli mwezi asasula obukadde obutaka wansi wa 20 ku mulimu gw'akolera General Museveni kaakati nno bano bennyini bavuddeyo ne balumagana ng'omu alumiriza munne obubbi obufere obulabbayi obukudde ejjembe mu musajja ono kati njagala oli ebigambo bino era biyingidde mu kkooti amateeka gabalamule gabatawulle wabula yandibanga diversion kubanga bano bonna nkugambye bonna balipootinga wa muntu omu kati nkututteko emmengo twafunye omusajja atandise okubanga bw'ati ayogerera nate Charles Peter Mayiga Katikkiro Obwakabaka bwa Buganda akimuteekako nti oli mubbi akimuteekako nti oli muwutanya wabba wakwata mu kittavu n'ogezaako okubanga okoosa olukujjukujjo n'obba ensimbi ez'Obwakabaka bwa Buganda munnamateeka nno yakimuteekako akati ge tufuna mu Mengo bagamba oyo tugume tugenda kubanga tumutukuba mu mbuga lwa bigambo ebisasamaza sako n'okuweebuula ekitiibwa ky'Obwakatikkiro bw'Obwakabaka bwa Buganda wuliriza munnamateeka agamba sitidde bwino mulina era muntwale mu mbuga nsobole okubanga nnyambula omuntu omu munnange Obwakabaka bwa Buganda bugamba bugenda kutwala Gideon Tugume mu mbuga ono ye Chief Executive of the Human Rights Defenders Association nga bagamba ayina ebigambo yogedde ku Katikkiro Obwakabaka bwa Buganda Charles Peter Mayiga ebigambo bigamba bitya ebbaluwa wano ngiraba nga 14 Novemba balumiriza Tugume ono olw'okusaasaanya amawulire ag'obulimba ng'agamba atya Tugume agamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga yafuna ensigo z'emmwanyi ezibalirwamu biliyoni 47 okuva mu Uganda Coffee Development Authority kati bwazifuna zino ng'ate already abasajja bagamba baali baamala dde okuzibudgetingira kugamba mu budget y'emmengo ngera ne sente zigenda kufulumizibwa kati ate ekitongole kiri ekya government ya Uganda ekya UCDA kyate ne kizimuwa eri bayino zifulumya kubanga mu budget mweziri ey'Obwakabaka bwa Buganda kati ate ye n'agenda mu UCDA ekitongole kya government kino kibagize kati nga ayinafunayo byabwerere twagala kukuza kirime kya mmwanye era mbu ne bazimuwa ne bamuwendo kwa zino ezibalirwamu biliyoni 47 kyokka ate ne ssente mu Bwakabaka bwa Buganda ayina mbu ne zifulumizibwa kati ate zino teyazanjula oba teyabagamba nti ssente muzireke twafunye byabwerere eri babimuwadde ku bwerere ate n'ensimbi n'abeera nga yazijje mbu n'azikozesa ebibye Mwami Tugume agamba
ensimbi okuva mu nkuluze Royal Treasury wa Kabaka bwa Buganda nezikozesebwa ku muntu omu yenga ye okubanga bwatyo yekusa ona agamba Katikkiro yasaba n'okusabayo ne ssente endala kye tuyita supplementary budget o covering expenditures ezenjawulo mbunga ziri zafunye tezimumatiza n'asabayo ate n'endala kale nno Obwakabaka bwa Buganda bugamba ebigambo ebyo si bituufu era ekyamazima bikyamu ebirubiriddwamu okwagala okubanga bimetta enziro ku kitiibwa eky'Obwakatikkiro Obwakabaka bwa Buganda n'olwekyo tugume ne banne tubatwala mu mbuga olw'ebigambo bino ebitali bituufu atera ebiweebuula atera ebitali bya buvunaanyizibwa ebirubiriddwamu okuddamejjinga the Katikkiro and the Kingdom's reputation ekifaananyi kya Katikkiro n'eky'Obwakabaka bwa Buganda toyinza kubanga bw'otyo kivulunga mu ttaka ne tukuleka bulesi bamugambye tukutwala mu mbuga akayi tuguma abaanukudde tuguma agamba akoze bya Ssemujju agambye nti ekyo kyembadde nninda nsobole okubaako nange gyenkanyuga bwino mu mateeka ensi etegere kye bayita Katikkiro Charles Peter Mayiga ngenza okuwulira ng'ensonga ziranduka nnyo Konzo Wayne nawe enkoma nenzirekera abasajja bannamateeka ajjukira nti gwayogeddeko ekigambo Katikkiro munnamateeka akyogera naye munnamateeka kati bwe kibanga tugenda mu mateeka ebyo birekera aba wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nkugambye nti diversion zifuuse diversion naye nga waliwo amawulire agamalala agafulumye nga gagamba nti diversion eno eyakoleddwa ku Kano Kizza Besigye lyandibanga lyekkubo lye baagala okukozesa okukwatira mu pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'era ekimukwatisa olw'okubanga ye ali genuine ate nga waddala era nga abasajja bakugamba nti kino Mwami Museveni abadde tayinza kikola direct kuva eri n'akwata bukwasi President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga tewaliiwo muntu n'omu asose kubanga ekizampo kaakati bano bagamba nti omusajja ono Besigye ekyamukwatisizza oba ekyabazanyisiza akabadi kano balage nti buli munnabyabufuzi mu ggwanga Uganda asobola okukwatibwako kababeere abo bakano abaaliko mu magye kati nga kino kigenda kubeera nga kiraga bannayuganda nti ne banaakwata President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne bamuteeka mu kkomera bajja kubaako n'engeri gye beerifaalingako nti ne Besigye yakwatibwa ku bintu bye bimu nga kisoboka n'okuba ng'ono mbu naye emisango yagizizza wabula ng'egya Besigye gyonna gyonna emisango tegiriiwo wabula nga bano baakikoze kagenderere basobole mu maaso eyo okikozesa nga ekizampo okukwata pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kakati nno njagala nkutwale mu nsonga eno mu bulambirira wabula nkwegayiridde nnyo sooka oveewo omusajja ono mu Luutansozi mu kalango kano bwe tuvaayo ng'omaze okutegeera byakola owulire akabadi kano akaazannyiddwa naye nga ekigendero kyako kyakuwamba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bamukube mu mida olwo ebyokwesimba bye twali tupulaninze omusajja ono basobole okubeera nga babimulemesa era bakati bano basobole n'okubeera nga bayisawo ekintu kyabwe bulungi nnyo eky'okuggyako bannayuganda eddembe lyabwe okulonda pulezidenti olwo bakozese ba MP be baateekayo mu paliamenti abangi ennyo olwo bayiseewo ebyabwe bye baagala. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kuno wini byanyima kuoli kunaku olwennyini baayagala Kizza Besigye agende Nairobi. Kizza Besigye n'abagamba ndi bize nnyo sijja kusobola wabula kamba sindikire aid wange. Aid wa Kizza Besigye n'alinnye ennyonyi mpaka Nairobi n'atuuka mu meeting eyo ne bateesa ki ekyokukola. Bwe bamala okiteesa bulungi nnyo ne bakkiriziganya ku nsonga ezo. Besigye yasigala ku ssimu. Besigye bw'asigala ku ssimu ne bakkiriziganya kyekigenda okuddako wano. Bamugamba tugenda kuzannya omuzannyo guno naye nga gye gukomekkereza tulina okukwata Kyagulanyi. Kyekisooka. Ekyokubiri twagala kuzza mu mawulire tukuzze ne mu politics
ne sente enkalu weziri ezisoba mu buwumbi 3 nga ne on condition kwe kwali okukkiriza okuwandika ekibiina kyabwe ekya PPF. Bino bonna bannabyabufuzi abagenze makinge ku barracks bakimanyi, sente bazimanyi, ne yakkirizibwako byonna Besigye ababuliefinga buli kimu bakimanyi. Nkiddamu Museveni, you are watching this video. James Birungi, you are watching. Christopher Damola, you are watching. Muhozi, you are watching. And I hope the international community is watching this video. Whatever you witnessed today, the arrest of retired Kano Kizza Besigye, it was a well planned move. At first, they were targeting Robert Kyagulanyi Ssentamu. So arresting Dr. Kizza Besigye, it's a premeditated plan whereby they arrested Kizza Besigye. The next person who's going to be arrested is Robert Kyagulanyi Ssentamu to block him from not standing against Museveni in the forthcoming election or in 2026 elections. This is their actual plan. Bibakirizaako byebino. Nga Besigye ali ku ssimu 1. Bamugamba twagala kuzza mawulire. 2. Sente zibakkirizaganya 30 billions eza Uganda in cash. Ekyokubiri ne bakkirizaganya nti ekibiina kye kiwandiikibwe ekya PPF. Era ne bakkiriza. Buli munnabyabufuzi gw'olabyawo azze makinge yenna nga wa FDC n'abalala bonna badde bakimanyi commission eno. Besigye n'ababuuza, yes, tukkiriziganyizza omuzannyo guno tugenda kuguzannya tutya. Abuuza abantu guyeere gwakutaano, abuuza tugenda kuguzannya tutya mu meeting eyo. Yoseri n'amugamba, buulira wano wali okulya n'okukomba essowaani. Besigye amala babuuza, yes, nzikiriza terms and condition omuzannyo tugenda kuguzannya tutya. Museveni ne bamugamba, Martha Kaluya ne gavumenti y'ono Ruto bagenda kuyita okulonkinga ekitabo ekimu mu ggwanga lya Kenya. Zamawuliddeko ku story egamba nti he was invited to launch a certain book in Nairobi. Mu meeting eyo bwamala okubuuza bamubuulira bagenda mu invitinga okulonkinga ekitabo ekimu nga Martha Kaluya yamuyise nga gavumenti ekimanyiko bulungi nje ya Kenya. Bwe bamuyita okumuinvitinga mu ggwanga lya Kenya nga buli kimu bakimusasulidde gyekiri. Bwe bamala omuinvitinga ajja kukwatibwa. Ne mukwatibwa wano wali okulya n'okukomba essowaani. Mu kukwatibwa wajja kuteekebwawo emmundu ezi 2 pisto. Bannyabo ne bassebo, pisto zino ziri fure registered mu Uganda. Pisto zino zali registeringibwa ku between the border ya Uganda ne Kenya mu bitabo mweziri. Zava mu Uganda nga ziri registeringidwa, bwe zituuka okuyingira Kenya ne ziri registeringibwa. Security organizations ne Kenya zimanyi pisto zino zava Uganda ate ziri fure registered. I'm here to inform the international community that according to what you've heard from today's case against Richard Kano Kizza Besigye, all was planned by regime. And those 2 guns, which we are talking about in that case, those 2 guns or those 2 pistols are well known and registered in Uganda. But the state also contacted the Kenya authorities via Busia border to register those guns while those guns were smuggled into Kenya. So the Kenya authorities, they know how and when those guns were smuggled from Uganda into Kenya, and they gave them to Richard Kano Kizza Besigye to build their case for future use. Emmundu ezo ziri registered mu Uganda ne bazadde ziyingira Kenya
security organize Kenya zonna zimaite mundu zayingidda nga ziri gestalingiddwa era mundu zo bagenze mukwata nga we yagenze tetandikano kiza Besigye okusula yadda akimanya agenda sangawo ne mundu na buli cyumba kizanye bulungi nnyo eno video nkimanyi ne Kenya bali mu kugira buli mwagenda giraba lwaki Mugwanga nga Kenya ku kapasite ya litandikano kiza Besigye namwe abayingira mu nsi ez'enjawulo kabere Museveni tayingira mu America na mundu nowhere kabere Museveni mu ggwanga lya America bweri ya UK tayingira na mundu no kati bana bali mu East Africa nabo okuyingira ne mundu zimala kubera registered yao kabazi registerinze ompulya bulungi nnyo boba kati kino wale kuleno kombe swani boba zizo musaba kusanze no full ammunition mu ggwanga lya Kenya yesoko kuvonana wa mukategeta James birungi kuoli Museveni kuoli mwenna kwemuli so stop fooling Ugandans. If they caught you ready-handed with a gun in a foreign country, it's that country to charge you first, and they can't extradite you to another country before they charge you from that country. Basebo ne banyabo. Omuntu yenna bw'okwatibwa mu ggwanga eddala n'ekyokulwanyisa tebakuzza wammwe bakuvunira mu nsi eyo olw'okusangibwa n'emmundu mu benyi w'amateeka era tosobola kuvaayo. Ompulidde bulungi nnyo kati mwawuliddeko omusango tinadekano kiza Besigye bamukutte n'emmundu mu Kenya bamuvunaana musango mututte mu kooti within the period of 12 hours. Batukasuka kulaalira naye twadda na mitwe batukasuka kulaalira twadda na mitwe kano buno mbusale bwonna mbute bwe bakukwata n'emmundu mu nsi endala kebeere Rwanda tosobola kudda mu Uganda basooka kukuvunaana misango gyakisangibwa na mundu mu bukyamu ne bakusiba awo akekawayira akasooka kawayira akokubiri kye tuyita okusaba omusibe omujja mu nsi endala omuzza mu nsi endala kitwala process either within 7 working days nga muyise mu mateeka 7 working days nga muyise mu mateeka babagaye musajja abulidde Nairobi ate kati bamuyingiza e Uganda mu kutwanyisiganya abasibe tekikola within 12 hours. It is impossible. Mukitegedde bulungi nnyo Katarano Kiza Besigye oba oli kasangati oba oli kasangati oba oli mu nyumba ya wadde newekkomera Luzira saagala kumanya oba oli kitala saagala kumanya wabula kimanye nti ffe wano twabuukawo dda twavaawo dda kati Saabusite timuzanyiza omuzanyo guno kusindika kifaananyi nti ono tumukutte naye waliwo omunene omulala jja tugenze mu maaso. Ritandikano Kiza Besigye yazze Kenya ng'akimanyi bulungi apartments wagenda osula oba hoteri ebintu byagenda osanga mu ruumu ye na buli kimu kyonna kigenda otuukawo. A person like Ritandikano Kiza Besigye is not like any local person or any unknown person. Ritandikano Kiza Besigye is a big person in Uganda and also in East Africa. Apart from Uganda mainstream medias, including the newspaper, who wrote their kasasiro or their bullshit, waliwo papulalo oluno lw'amawulire awandiiseeko Ritandikano Kiza Besigye yamukwatidde Nairobi. NTV Kenya teyapostinze, Nation oba TV nyingi kati zapostinzeeko. Kano Besigye si kiyenje era omuntu nekiragamba jjukize kino
omuntu bw'ayingira mu Kenya oba mu nsi endala ng'ayingidde mu mateeka aba avunaanyizibwa ku nsi eyo gy'aba ayingiddemu mpaka ng'ennaku ze ziweddeyo ze yasabye okuyingira mu nsi eyo kati gwe tosobola kujja kuwamba muntu oyo n'omuyingiza eggwanga lyo direct nga temuyise through negotiations eziri diplomatic oba ng'eziyita mu international laws. Do you copy that? oba mufuna bulungi bwe nfuna visa nenyingire South Sudan oba nenyingire Congo oba Kenya nga bampadde ennaku 5 olunaku lwenyingidde ate Uganda nejja nenkwata wa polisi ye Congo nenkwata nga sina musango enzi tesobola kunziza Uganda unless nga waliwo diplomatic negotiations era nga international laws kuba ziri no tosobola kati mwe omuntu yayingidde ne mukwata ate ekiro kye kimusaazize mune muvuga nayingira oli si kiyenje oli muntu amanyikiddwa Wata wadde akawulira kama mafino natunda eddagala ebigalanga mbu yawandiiseko ku Facebook ye Comrade Babu wino n'atawandiikako wadde ensonga lwaki ono bamukutte atule mu kifaananyi kino bakitaddewo ng'ekyokulabirako okubasindikira ekifaananyi nti essaawa yonna bagenda kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukyajingi n'emisango gy'obuyeekera n'obutujju n'okulya mu nsi y'olukwe naye nga tekijja bawaawaza matu nti waliyo ne Retired Colonel Kizza Besigye munnabyabufuzi naye omunene kyekifaananyi kye bagenda obbasindikira so mukitegedde bulungi nnyo. So I'm here to inform the international community that the arrest of Retired Colonel Kizza Besigye or the retired politician Museveni is trying to smear or to portray that nobody is above the law in Uganda. They were managed to arrest Retired Colonel Kizza Besigye, and the case is still open. That there are some people who are still at large on Retired Colonel Kizza's file. Who are those? Among them is elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, arresting Kizza Besigye, it gives Museveni mandate and authority to arrest Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu, and this will give image to the public that if you see that if they have arrested if they have arrested Kizza Besigye, so if they arrested Bobby Wine or Kyagulanyi Ssentamu, no problem, because they might be somehow been collaborating in out-sitting Museveni in power. So that's the image which Museveni was trying to portray against the public of Uganda and we the Ugandans. But sometimes for us, we are ahead of them. That's why we come on show media to expose each and every their plan they have against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni, Kansulenti ebigo byenjogera, international community ebiraba, international media ziraba, nawe kenyini otudde kuno, ne spy network yonna mubitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi. So gomona Uganda yenna nakugamba lwe ku social media nolabanga diversion after diversion bwebate waliwo assassination wabula ekintu kigenda okujja mu ggwanga. So their mission is they want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu as they have arrested Kizza Besigye, and they produce him in the military court in Machinje. They will charge him with treason, terrorism, so that they lock him in a prison until 2026 elections completed, so that there is nowhere to be seen on a ballot paper. That is their mission. Banyabo basebo Museveni agamba nti agala akwate Kyagulanyi amuteeke munda mpaka 2026 ng'okulonda kuwedde nga tewakyali kyonna kisobola kukolebwawo nti ajja kubavuganya kyekigendererwa kyabwe. Ozamutegedde bulungi nnyo. So Museveni, you are watching, Besigye, you are watching, I know you are watching, Byanyima is watching. Kakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira era obitegedde omaze okubeera ng'obigwamu bulungi nnyo.
ffe tubimaze efe omulimu ogwaffe gwakubeera nga tukubuulira ebyo ebigenda maaso mu nsi yo Uganda osobole okubeera nga oba oli awo naawe obitegeera oleme kubeera nga obeereyo naye nga tobimanye naawe ali e Bulaaya osobole okubeera nga omanye bifa mu ggwanga Uganda nti abasajja kaakati ekintu bakikyusizza ne baddira obubadi ne babuteeka mu politics ng'olwo kye babala kiri kimu kukwatirako mukulembeze waffe basobole okubeera nga bamulemesa okwesimbawo n'okulembera bannayuganda okubatwala mu nsi ensuubize mu mwaka 2026 nga ffe bwe tutegese okubeera nga oba oli awo ensi yaffe tugikyusa n'okubeera nga tuginunula kakati nno olunaku olwaleero amawulire ag'olwaleero tugenda kubeera nga tugakomya wano Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda kubanga watali ampuliriza naffe tuba tetuwera. Bye bye.